Soko gende Kenya mu 1958 nga tukoze essomero nga tugenda okukola essomero lyenayogedde Kettorolo twagenda mu baasi 2 twayita e Busia ne tukrossinga ensalo munange n'angamba ye mujaluwo naga tuli mu Kenya nga bakajenye kano konna mala kuyingira n'okubaaza tekaliiwo naye independence olwatuuka selfishness nesettinganye buli mukulembeze afuna akakungu kakulembera ayagala omutwe gwe gubeere ku ssente ekifaananyi kye era wano bwe nali mu paalamenti ne muliraana wange yali wali eri unfortunately yafa mutanga n'India ffe bakulembera ekikwekwe ekyogamba nti twagala ekifaananyi kya president kubeera ku ssente za Uganda mukiseera ekyo bannayuganda twali basatu ffekka mu sisitimu yonna nga mulungi ambasada Kironde yali ambasada waffe kati azze mu secretariat mulimu Thomas Makumbi ate yali headmaster wange Mukono junior secondary owokusatu yajja luvannyuma alina ku kyalo kuno bamutanga Bambuya yatusomesangako n'ebuddo ffena lwali twali budonians abasatu ffena kakati nga nange nze junior waako ne mutabu mwonna kakati twesaba obwami ewa binayisa anengena mbulya kojja wange kojja tutusasa nawe bana kusasula kino ni sente zimala munesaba obwami kikitesa era sagenda soma political science mwenye bafewa omwana abayizi 13 bakka naye nga babiri fekka Afrika basookayo tebanga kuba Afrika bali basomye mu university naye nga maze emyaka 10 abavubuka bawunya nnyo okulaba nali mpezza emyaka 12 nga simanyi kuvuga motoka nga tiri eri akirabyeko noga nti omwana omulezi asooka emyaka 12 nga nawe kivuga motoka nga tebakirabanga noga tube tukuyigiriza nga tugendanga ekiro saa 6 gwekiro tuwaniriza mwina mikono gyaffe bana Flashlight Channel Uganda online television tuli wano mu Kampala live emyenga owek.Isreal Mayengo twebaza Omukama obulamu bwakuwadde tumwebaliza ddala kuba nti n'abantu nga mwe temusangikasangika neffe tugamba ffe baani naddala nze nzaani atuddeko wano naawe so owek.Isreal Mayengo ensi okutwalizaamu yonna si mu Uganda wokka ebigambo byo babyetaaga bizimba eggwanga bizimba ensi yaffe okutwaliza awamu ebigendo byali bituleese wano olunaku olwaleero naffe tugabaneko ku ebyo byewasoma bye bakuyigiriza tusobole okukigerako nabyo mu nsi yaffe Uganda so twebuuza ani owek.Isreal Mayengo kwe olimu erinnya lyo bw'olyogerako ensi eyo bagamba yoyo katwebuuza yani public etaze okumanya gwani nekatukwanirizza ate obale okukkiriza netulamu awamu naawe netuwayaamuko kansubire nti enkoko zange zijja ku disturbing recordings tezibimanyi ezo Isreal Mayengo njogera erinnya jjajja lyantuuma yali Isreal Mayengo bano bazunguzungu baalikyusakyusa ne befuula Israel nga bagala okuwulika nti ya kizunguzungu naye nga jjajja bamubuuza tumubatiza erinnya ki kuye mwana wamugamba Isirairi nontumutumu Isirairi nolwensonga erinnya ettuufu ya Isreal Mayengo naye ndowooza baabibesiza babatizibwa mu myaka egyo bangi babatizanga amannya nga gavuunuddwa okuva mu Luzungu negadda mu Luganda kati bwento nze nazaalibwa mu bizinga bya Ssese ekizinga kibayita Kukasa era eyo gye nnava nsomerayo primary okuva primary 1 tuka primary 2 olwekisomero naye ndimalako oli aliko mu primary 2 kakati ne transferinga nenzija mu Kira primary school ekiri wano kumpi wano Kira primary school olwo nga tukira primary ng'ekyakoma ku P6 egyo myaka gyaddi egyo nava mu primary mu 1952
alina 52 nemaako primary 2 primary 6 kati nengenda okukola junior secondary ekiseera ekyo walinangawo junior secondary fane naafu newenjogerera kati bwowulira babogera ku masomero bagamba nti senior secondary bwogamba ekigambo senior kitegeeza nti waliwo ne junior simanyi nsonga lwaki bakitereezanga kubanga junior secondary bwenava ekira nengenda nasoma junior secondary mukono bishop school mu junior secondary alinga ya myaka 2 kakati bwenava bishop school mukono nengenda mu King's College Buddo nensoma senior kati bwenava Buddo nengenda nkola essomero eryange faninafu nga sigenze na Makerere nenkola eryange nemalamu emyaka 2 nga nze headmaster kati mu mwaka ogw'enkaaga mu ogumu American government ne SAO program bagitanga the African Scholarship Program of the American Universities. Kakati ekyo kyekiseera ng'aba Russia aba communists bagezaako okusendasenda ensi za Africa zibegatteko eze Russia naye nga n'America negezaako okusendasenda Abafirika begatte ku America. Kakati America newa scholarships African countries. Uganda bagiwa scholarships 15 mu mwaka gw'enkaaga mu ogumu ne baziranga mu mawulire nga ninganga asaagala nensabayo nensaba nekitegeera oluvannyuma nti abazisaba 15 baali 2,000. Government yawayo America yawa 15. Uganda wadde scholarships 15. Nedda Uganda wa United States yawa Uganda scholarships 15. Kati aba ne basaba mu mawulire abantu bazisabe nga baga nti abantu bali bagende Makerere bazisabe kandi tuzisaba ne basooka bakola batugamba nga bwandika essays oluvannyuma okuwandika essays balina bazimakinga mangu ne balondako abacandidates 10 ate 10 ne batuusa tugende Makerere tukola waliwo test ya American schools yebayita SAT, Scholastic Aptitude Test. Tebima kyomanyi how quickly you are understanding things. Aptitude alimu ku testing. You are testing. Nagivayo mu law school mu America era nga naye ekipima aptitude so si kiki kyomanyi. Kakati ekikumi netugende netujje Makerere okumanya ku 4. Kakati test zino nga zibatwanga zalinga objective temwandika essays gwe musomesa okimanyi temwandika essays oli akuwa bwe n'agamba nti kino kyekibuuzo nti wano waliwo answers 4 entuufu yeruwa nogenda nga omakingawo entuufu objectives omakingawo entuufu alternative ennya zino ndowooza namba 3 entuufu nomakingayo nti nyangu nnyo okukeba kubanga oli ajja akebera bukwezi wamakinzi namba 2 nedda yandiwadde namba 3 nolekyo wakagudde kyangu okumanya akati baali bafunye nankani yaabwe standard yaabwe nti ku bayizi baabwe abaali batestinga 10 at least abanafuna scars baliwo babafunye 85 and above marks. Baba qualifies. Baba qualifies. Babera ku 15 abanalwa scholarships. Kati 15 ababwa scholarships. Funny enough, twajja babiri abava ebuddo natubudde mu abava ebuddo nako twava 2 years previously. Nenga fena twava mu dormitory ya ebuddo netujja omukuwulira bamuyitanga Charles Konyogo ndowooza Bannayuganda bamumanya nnyo yalinga Governor Bank of Uganda. Kakati oluvannyuma okukola exam eyo balina bamakinga abafuna marks esukka 85 baali 22 ku 10 naye nga tebano baagala mameka 15 kati nga bakyaliwo test ndala yonna yakugamba nti tubatestinga tutya nebasaba mangu abaali batestinga baali bavudde mu American universities
chairman mwabwe bamutanga Dr. Jakudukire nyali yali director of admission to Harvard University. Akati ne basala magezi bagamba nti batukola bafune bo bali musanvu abapa mu American University ne bayita abavudde Makerere munana ne bafuna ka group k'abasomesa 15 kati ne bakola round table kati ne batula bonna kati bayitanga omwamu ku bali abyuma babiri n'omwaka tewa n'ekikopo kya caayi kati buli muntu kakyala akyambuuza bukyala akyambuuza tewali kigambo nti kikwata ku byewasoma nedda bukyala akyambuuza kati bwe yafulumanga bakuba akalulu mulaza matya ne basalawo nti scholarship soba nedda scholarship kati muna kikanyoge yasookayo kuba tuba tumanyire twakulira mu dormitory emu buddo visitor houses mu nnyumba y'emu ebuddo kakati yasookayo n'afuluma nemuga nti bakubuuzisaaki omusajja kyona kibambuuzisaaki buli omwana kyagala kyakubuuza buli omu kyagala kyakubuuza naye buli twasoma tebuyogera naye yebanyuma omuwa scholarship naye nange ne bampita nenyingira Dr. David Henry mbadde njagala okujjukira yali director of admissions wa Harvard University yekyamaanyi kakati yasooka okumbuuza ekibuuzo Mr. Mayengo tukitegedde nti yagala kugenda mu America kusoma political science kakati waliwo elections ezaali mu Uganda wano ebbanga tono eriise mu district gyewavudde zaali zitya nakati ambuuza ekyo kati nga sina ansa nenga kati ekyo naye nali nzitegeddeko naye kamubuuza era ne elections nti ziriko okuwandiisa abalonzi nti newezibaako okukola campaign nti nezibaako n'okukuba kalulu kwennyini nti kati kwebyo byonna kikyoyagala okumanya kana wefuna tidiwoli bonna baseka busisi naye yenyinyini yalaina emmindi n'agidira n'asimindi ku mumwa bali bonna bakyaseka n'ababuuza nti waliwo amubuuza ekirala bene bayaniika nga mamukaawawo nze obusungu nga bunuma n'ennaku nga nze nefiiriza sikazi olwerero omusajja amubuuziza mu kifo ky'okumwanuka ate nange amubuuziza buuza nga kitalo nanga malamu kyayi namalamu ku kofi wange nganfu kati waliwo omuwala yali aweereza kofi awo sekretary waabwe bajja naye mu America yajja mu kuba nga ngenaga congratulations kulika gwosoose okufuna scholarship nga bali unanimous bonna teriko agamba nti nedda wabwafulumye omuntu agamba nti awe bakola ebyobufuzi abo yafuna scholarship engana mu Heidelberg University eri mu Ohio mu USA twagenda ffenna ku nnyonyi emu nekikonyobwa naye twava wano mu train mu gaali ya mukka netugenda mpaka Nairobi gyetwayinya train netwayinya ennyonyi eya propela nesooka tulandingako Katuumu netufuluma nakone netufuluma wabwenge bbugumu eri Katuumu bw'ova mu Uganda okutuuka Katuumu obanga avudde mu refrigerator n'oyingira mu oven netuddoka ntuddeyo mu nnyonyi netuvaawo ntubuuka ntugende Cairo ntuvaawo netubuuka ntugende Rome tuvaawo ntubuuka ntugende London kati London yakutamala oba essaawa nga 2 netulinnya ennyonyi endala era yapropera kuva e London ntuuka New York kyatwala essaawa 13 mu air netuuka eri kati netugabanyaamu ye munange ali wagenda asoma mu university ngeri mu Southern States mu South North Carolina nze bantu aba Midwest mu Ohio kati naye nga tuza kumala 2 weeks tulina family gyetubeera nayo bagitanga program bagita experiment in international living kati nze yange yali mukibuga nga wakita Isaka kiri mu New York City agenda mala weeks 2 ezisooka naye bandeka nga waka ne bagenda okukola mu weeks 2 ezo kinki ekyejjukirayo ntiwaliwo bajja ne bakanyiga akadeko oluggi nengenda nembagulirawo nebabuuza nti baliwo nze tibaliwo kakati nembabuuza nti nibadde mwagala ki twagala kumanya baana baliwa kozi mbagala kuki ti abaana ti tubabalanga obudde bukyali ekibajja ddala
tiwali mu family eno mulimu ak'emyaka 2 ak'ogumu n'akeena kakati ekyo kituwa omukisa okumanya kano ak'emyaka 2 kano mu myaka 3 kajja kwetaga akatebe mu primary school netegekera ddala bamanyira ddala tali kugamba nti abaana batuuka ku ssomero ne batuukawo ng'abaana bali 30 nga butebe baliwo 25 nedda baagala batuukewo nga baana babategekera dda nangode lwawo transfers naye nga babategekera dda bayinza kugamba nti lwategeka obutebe ba 30 abaana bazza 28 enkivaako kakati nga wiikisi 2 ziweddeko tebaŋŋamba kati nti ojja genda mu university eri mu Ohio kubanga ekitaka kiri mu New York City naye njagenda mu baasi naye waliwo interesting incidents ezaali bwoseri mu twafula twatuka kiro twatuka saa 2 za kiro mu hotel mu twafula ne kati ekyali mu New York City bagita Hudson nagendayo nenjawulo kuba nadde nesoma mu New York City kandi tugenda obo akatuguddewo bantutte ku baasi baŋŋambye nti kati n'ogenda mu kibuga bakita Cleveland bw'otuukawo notuusa baasi nolinnya egenda mu kibuga kye bayita Toledo kati bw'otuukaawo nti bw'onova mu baasi diini w'essomero omu ajja kuba ng'akulinze konze kale kakati nga nenda nenya baasi omulundi ogusoose nendaba baasi ezidduka okusinga mmotoka ezakka sikirabaako wano bulijjo nga mmotoka ezakka zidduka okusinga baasi kakati nengenda baasi nenjirinnya nentuuka mu Cleveland sawa nga ziringa nga 5 emisana neninda balanga ebbaasi egenda e Toledo tebaalanga neninda esaawa 6, 7, 8, 10, 11 tebogera ku baasi egenda Toledo esaawa zaali ziri nnyo ez'ekiro nengenda ku desiki nenga banne ndeka kunya baasi egenda e Toledo nga sijuuli kati ekibadde zigenda buli ssaawa nenda yibagira kakati nga benzivumbula nti wezefe zitwalitanga baasi nga bwazita kooki nalimanya nti kooki era yemu baasi nekyo ngende essaawa okumala essaawa 8 olinze baasi nze baasi webalanga kooki kati ngaziringa sawa 5 namba otudawo saa 5 zokka natuukawo nga 6 navawo nyaza kiro kakati saa 10 ddamba ninde baasi kakati nasanga diini yazze ku ssaawa nga 8 ng'alinze otuuka ku ssaawa ezo 5 ez'ekiro ng'aga nti ebyo yebadde esembayo singa tobaddeeko badde ngenda kugenzi kuddayo ng'ate okuva okutuka yunivasity yeeyo miles ali 5 banabala mu kilometers nga 8 kakati nga ntwala nga ntandika kusoma nsoma political science mu yunivasity nga abayizi 13 zokka naye nga babiri fekka Afrika baasookayo tetebanga kuba Afrika bali basomye mu yunivasity naye nga maze emyaka 15 kakati nafunayo mpozi honor waliwo debate gye nasinga naye nalowooza nali mutuufu ebudde nze nalinga president wa Buddo political society nembeera president wa Buddo debating society kakati mukisa gwa kulondoola Uganda paka nvaawo awo nensoma nga sirina wali ku ssente n'akamu kokka bampanga ne pocket money abavubuka bawuunya nnyo okulaba nti nali mpezza emyaka 20 nga simanyi kuvuga mmotoka netiti eri akirabyeko nogaa nti omwana omulezi asuuka emyaka 12 nga namanyi kuvuga mmotoka nga tebakirabangawo noga nti tube tukuyigiriza ntugendanga ekiro saa 6 gwekiro ebbali bwekibuga eyo nenyigo givuga noga nti nina kufuna eyiyo nenga nti mutwaliro nga tugenda wakukaddiira nambuuza nti abali wakoze eri olina esente nti nina pocket money gwe nakusasulanga nti ojasasulanga bwezi buli mwezi konje kale mbulagimpa nampa nekimizo nga nvuga nga nange ngenda kusoma nange nina yange tenona gye navudde ekyewunyisa
kyewunyisa ensi yawe bwetyo gizingi kakati nga mbeeraawo awo wenava mbasoma mu mawulire omulundi ogumu ekimu ku bintu ebinteresting nensoma ku musajja omuniggo yali afuuse miliyoniya mu kibuga kye Cleveland bamitanga Alonzo Wright kati oluusi omuntu waliwo Wright abalabika ku internet nti omusajja oyo yava mu south nga kalenzi tekalina kantu konna nekagenda mu kibuga kye Cleveland nekakola nekafuuka miliyoniya omunene ennyo nemuwandikira akabaluwa ko njagala tujja kukulabako niwandiwena mu African student naye muddugavu naga njangu neŋŋenda chance ogifunye nkyane mumukyalira kati mumukyalira kyayisiitire nembuuza wakola otya naga nti bwenatuuka wano nti omulimu gwampa gwali gwakola mu petrol station fe tusamba futa mmotoka naye nkola emyaka nga 10 obuuza bwe bagamba nti abange nti musajja ono mulenzi ono ngaakoze bulungi nti tumuwe promotion abeere mu office munda abeere clerk nagamba eŋŋaana bonna ne beewuunya nnyo ne bagaa nti tumuwadde promotion abiwali ku pampu adde wano mu office aganye lwaki tyamubuuza ayagala ki nembuuza nti yagala ki bamubuuza nti yagala ki kapetrol station kali mmanga eri akamwe akatakola kemba mumpa nogati kyasabye kikalubo nokusinga kyetube tumuwadde genda okakulira egoba okabanye nakirira bwatuuka eyo nafuna banne bavuka baddugavu nga 3 n'abasawali naga nti emotoka bwetuuka bakwa olwaga nti ntega amafuta $1 bweziti nti omwe aba asaba amafuta omulala asomola ku ndabirwamu ng'omulala acekinga oyiro tumubuuza nkubuuza ayiye temubyogerako tebikosinga situationnakyonna wagenda okugenda kusimbula nga emotoka ye eri bulungi n'agamba nti mu myezi 2 gyokka ka petrol station akatunanga liters 30,000 omwezi kali katandisa okutunda liters 30,000 olunaku n'agamba nti nibakyewuunya nnyo n'akola sente amangu n'azimba petrol station eyiye n'akola n'azimba eyokubiri n'azimba eyokusatu n'azimba eyokuna okugenda okwekanga alina petrol stations ennene nezibwa ezizimbisibwa $250,000 ng'alina petrol stations za 50. akati nze nagenda ogendayo nga zonna azitunze omulundi gumu n'azimba apartment buildings ng'asuza families 5,000 nagendayo kati ye ng'asula ku farm ebbali eyo ng'ennyumba eyi etudde acres nga 10 ng'alina n'endogoyi era bwe nagendayo netulambula naye nanambuza twalitulambula ntutuka wapakinze emmotoka nga ziriwo nnyingi naga nti twagigula last week nagigula last week yali Cadillac y'Abamerika ennene nembuuza nzi amafuta kenkana weeno nambuli ekintu nekati nkyakijjukira kiza kikyazasanya kubanga yaŋŋamba when you buy a Cadillac you don't ask such questions neka kati nkyakijjukira kakati nemubuuza bintu bingi nnyo na kapeti ezimulimu namba zagulanga sente meka nga ye wakati wansi awo amuli mu nnyumba omwo alimu n'omukyala n'omwana omu yekka naye yayinkamu yaabwe eri $1,000,000 nga 10 omwaka ate bulijjo kwe navanga neŋŋamba nze sirina conditions esibaddeemu kubanga nava esese nava mu kayumba kasubi bwe nava ebuddo neŋŋenda nkola ekasomero akange ettoola eri nga tusula mu busiisira bwabakedi nga balina abaana abowingamba nti famire erimu abaana nga 10 nga sirowooza nti baweza nesinja $10,000 omwaka naba bwemva eyo neŋŋenda nsula mu bano abali 3 bokka abalina income ya $1,000,000 omwaka neŋŋanze buli condition enjamu mbagadde nnyo mbaddemu nebaavu ddala namwe mbaddemu nolwekyo awo njoku kati ogwawa esaawa zino simanyengwa weewaawo Saturday sigwa mu banaku ate sigwa mu bagagga weewaawo kubanga olusozi nokwetulikole average class kwekuli abagagga one Mayengo munano wange wano waggulu alina ennyumba eri ku acres 7 naye buli acre egula $1,000,000
yokka ettaka yokka nogamba nti ezo acres 7 $1 million 7 ezo ettaka lyokka ennyumba ya $20 million waggula soja kumbala mbanako nebugalagala mu America era simunako kati enewe eyo nga nvaayo nga mmalako mu Heidelberg balanga mu kiseera ekyo nti university gye bayita DREW eri mu kibuga kye bayita mu New Jersey ekibuga ngekijukira erinnyaawo 30 miles okuva mu kibuga kye New York West. Not Georgia? DREW University. State bagita New Jersey. Akati ngati university yatanze program ku United Nations yakusomesa program okumala gwa mwaka mulamba nenga musoma United Nations yokka muva mu university lunaku nemunya bus nebatwala basi yasomero nebatwala ku classroom zingazo ziri mu New York City opposite mu maaso ga United Nations katwagendanga buli lunaku netusoma ntubeera mu United Nations mundu olunaku lwonna netujja netukola tumubeera mu classes ntuddayo eri ntudda mu classes kakati oluggo ntuddayo nejjaze kakati ntukikola okumala program kutusa program yaggwa kati program yali eneetera okuggwa ne balanga nti United Nations ogwona omwaka nga gwa 6 United Nations etaddewo program gyebayita internship program nga ba interns bajja kubeera 25 bokka mu Europe evaayo nga 2 mu America USA yinza okuvaayo nga 2 Canada yinza okuvaayo ng'omu eyo mu nsi yonna yonna Africa ne bagiwa 4 kati bagiwa abana mu Africa ne bagamba nti South Africa ejja kuleeta intern omu Southern Africa si South Africa Western Africa omu Northern Africa eri Bawarabu omu Eastern Africa wano yonna nayo omu olumwe nga independence ewedde jjukira independence nze yansanga mu America kakati nze bampa internship okurepresenting Eastern Africa nembeeramu kyali very interesting kubanga mu United Nations nga intern oteekwa muli department okuteekwa okugenda n'okolamu okumala omwezi gumu naye nga tebakusasula omwezi gumu buli department omwezi gumu zonna nebaitolola kati wakumalanga nga bakubuuza ogenda oba oyagala okufuna omulimu kakati webabuuza nze onoogenda oba oyagala okufuna omulimu secretariat naye akunze kanfuna omulimu kati genda ku floor 18 wansi eri personnel office nentuukayo nenfuna surprise eyali ennungi bwe nali nkyali ebudde omusinia 3 awo neŋŋamba abasomesa bange abaali bannange ennyo omubamutanga Professor Sente Zakajubi nemugaa nti waayi njagala mu holiday nkole mu holiday bairewe ebudde saawa esente neemu notuwanda simanyi kiki kyekyakosta nafuna scholarship 3 okuva mukono kugenda ebudde kakati nemugaa njagala okukolayo mu holiday nagaa ti ono omusajja mukwano gwange akulira department emu bagita African Housing Department lwaki sikutumayo sikuweerera kikuwa kabalwa n'ogenda nolaba osanga anakufunye ekyokukola omusajja bamuyita Peter Okondo yali yava Busia kati nga ngenda nasanga Peter Okondo kyogera ku mwaka gwa 56 sanga Peter Okondo agamba onokola entebe konzesebwa kale genda eriyo estate gye bazimba mu Tooro yaba African Housing batema ebitooke n'emiti n'emimwanyi n'amapapaali kati ebyo babiwandika mu mpapula kati gwegenda birina bitransferring obuwandiike obuteekemu foolscaps okumala omwezi gumu nengenda nenkola ekyo bansasula esente nasulanga wakojjange ngaabeera kajjansi navuga nga kagaali lunaku nengenda nituwa essaawa emu yennyini nempandiika ebintu ebyo nentuwa essaawa emu ekiro
omutegeeza nakolangamu essaawa 3 ez'overtime wanganya working hours ya saa 8 nakolanga 11 kakati bwenagenda omwezi ogwagenda okuggwako nandisente nakoze mu overtime nyingi okusinga ez'omusaala kakati ati ndi United Nations maziko internship bangambye genda wansi mu office ya personnel walabe banga onofunayo omulimu kakati bwensanga bwentuba secretary wali nimugamba director wa personnel mwali timwali konkono gwewo mwebo kujiwano ebbali mundabiwamu mudirisa erinnya ly'office ali munda bali saawa naye nga kuliko nti pi okondo naye nga ti erinnya nga ndawulirako ebinkansali buddo nenzigulawo omusajja nga yennyini y'omu oyampa omulimu wano mu African Housing kakati ye personnel officer wa United Nations Peter Okondo nenkyewunya nnyo nofuna essanyu nenyingira nemuga Mr. Okondo ti eno surprise yennyini ti kakati nziza okulaba wano for the same reason gye nakulabira mu 1986 nga nkyasoma buto naka same reason. What was the reason? nga taziwa okusikunjija kuya kuba yali nali kalenzi kakati nzije nemusuuti naga nti yali nsonga ki konze najja kusaba omulimu ng'okyakola mu African Housing naga years ago yes kati gakola konze gakola mulimu naga nina degree yes muki mu economics ne political science naga ekitabo kiri kiraba ku mmeeza kiri nti sekirimu emirimu gyonna United Nations gyerina around the world bikola olaba gwosobola ng'owoye ng'ogunda nentula bali nembikula nendaba ogumu nembikula ntuka okugomera nenkomawo nemugana gugunoma ate ogugulina mu secretariat wano mukyala naye director waayo kamwite nadde mukwongo ku kasimu jukira okusimbula ti waali bampa omulimu gwa myaka 2 nga nkola contract ya myaka 2 ng'eggwako nga ngamba nti nga bagamba nti ogirinywenga onze nedda banange bwenaye bagamba nti oli mulalu noba mu United Nations the best civil service kunsiko eri United Nations tonza kuvaamu konza ngenza nenvaamu ne bampa pension yange balwakuŋŋanyiza $3,000 bagikuwa yonna ng'ovaamu ne bazimpa nenzikiriza nengenda mu financial district gye bayita Wall Street ng'olwo bannayuganda abaliyo bokka baliwo mu United Nations mu kiseera ekyo bannayuganda abali ntwali basatu fekka mu system yonna nga muliki ambassador Kironde yali ambassador waffe kati azze mu secretariat mulimu Thomas Makumbi ate yali headmaster wange Mukono Junior Secondary owokusatu yajja luvannyuma alina kukyalo kuno bamutanga Bambuya yatusomesangako n'ebuddo fena byatutwalidde nze abasatu fena kakati nga nange nze junior waabwe nga nange mwendi kakati nengakoleka nenvudde mu UN nengenda mu stock exchange eneyo kati ngenze kukolera kasente nenzikiriza nengenda kati mpanga ku stock exchange ku Wall Street gye bayita financial district nga office ya Uganda eri Uganda Coffee Marketing Board alikulira musajja mu Ngereza naye addako Godfrey Kavuma ndowooza mwamuli yange yakulyanga CBS radio station wa nga ya assistant manager Coffee Marketing Board kati nengende eyo nembuuza nti wa njagala ogenda mu stock exchange wano wenda bamanya bakola naga firi ku floor ya mwenda ekizimbe kino floors 50 kasigadde waggulu gwonna bamemba wa stock exchange ninaye munebe tunyala yekawa ngenda bantwala ampadde direction ngenda nga mulaba nga mugakonzi waye nti nvudde mu United Nations njagala kumanya stock exchange ekola etya kimu ekyokubiri ekyo njagala nkimanye nga nkola naye omulimu ekyokubiri nyande sente wange nyakolayo sente ngagamba gratubiteyo omulino we $3,300 nga buze nende sente tinjena mmeka oyinza okusaba mu mmeka kozi $3,300 ngagamba nti tujja kugula ewaka twandika kyeka nenziro kacheka po mpandika musasula $3,300
Osigaze ki? Sisigaza naye nengandi omwezi ogwo nafuna mmeka naga stock exchange ekyo tokibuuza onyala kukola amagoba onyala kufuna loss nezifaako ezimu nena tewadisiamukandimwa nezimwa nandagirya kampuni endala mwenyiza okufuna omulimu naye member wa stock exchange anembeeramu eri kampuni endala nga mwenkola naye nga muno mwenyiga esente zino ziri kuzaala koze zizaala zitya naga nti stock exchange kyonna kikulu stock exchange buli kantu kyonna ekikulu ekibeera mu nsi kirinako kigikwatako singa guddeyo oludda wali eri nti omanyamanya nti abakola abali mutalo bajja kwetaga ennyonyi ennwanyi bajja kwetaga emmundu bajja kwetaga amasasi bajja kwetaga ebintu bingi nnyo kakati American government terina factories kakati kampuni ezinaba zikola ebyo zeziye kuweebwa contracts ezo zijja okukola amagoba kati mwogula shares omwo kubanga abantu bategeeza nakola amagoba ne bajja bagula shares bagabane ku magoba ago kakati nti kyokola olunaku owuliriza radio nowulya kiki ekiriwo notamala amawulire nengandi kati nenzereka nempuliriza radio tewaliwo kintu wiiki negwapo siwulidde kantu konna kalulefana naye mu sabbiti yokusatu ne balanga nti kampuni nene ey'Amerika gye bayitanga Atlantic Richfield yavumbudde amafuta ku shores za Alaska ng'ate amafuta mu kiseera ekyo kinene nnyo ate bagaleeta excitement wano kati mu Uganda nti wavumbudde amafuta sente zijja kujja naye ate mu kiseera ekyo nga temuteerana kumanya nti amafuta gayinza n'okuggwawo si ekyokka nti gayinza n'okubeera nga yusi yako egenda ekendera nanga musajja yangamba nti bwowulira ekintu ekinyuma nti munkubira essimu mu ofisi ntukayo saa 10 ez'ekiro bw'okuba essimu nti nja kubanga wendi era kuolwo lwe nakiraba ekyo seebaka nensiika zaali 10 dakiika nga 10 awo nemukubira essimu jjukira landline nayalukula nayatuuse dda nemugamba konzowaye nti mbadde ntula mu mpuliriza radio nempulira company Atlantic Richfield yavumbudde amafuta wajja kuba mugagga olaba kiregeere enkya tugula shares za Atlantic Richfield enkya ku ssaawa 4 nagenda mu stock exchange nagula shares esente zange zonna nagula mu shares ku $21 buli share obudde bwagenda okuziba nga zisusse ne 18 buli share olunaku olwokubiri ogenda okuziba nga ziri mu 30 olwokuna nga ziri mu 5 zimultiplying abantu aganja bazze okugula shares mu kampuni eyavumbudde amafuta nakubulira nti munaku nga 5 zokka eshares zaffe ezange zali ku $9.6 nembeera nga nkoze amakuba amayitirivu sente zikyaliyo kakati wayigirira omunaku nga 10 awo neziba ku $9.6 nezijja ku 9.4 nemukubira essimu nga zonna zitunda nazitunda nanfunira cash nengakola zityo era nenzirayo nenkola homework nevumbula kampuni endala yali evumbudde bagitanga Federal Resources yali evumbudde copper mu nsozi z'e Colorado nengula eyo nezo nezikolamu amagoba agawulira ddala nani mpozesa sente naye akonze kalala wange basigula akayumba akange mu New York oyakusajja kula kugamba ndekera kusasula rent nengenda ngula apartment mu cooperative apartments kuno bakazitandika kunena bazita condominium kuno simanyi bamanyi enjawulo ddala wakati wa cooperative ne condominium omwana agenda mu law school nomanyi enjawulo mu New York kakati anyway ayobyembibadde nemuseera kyekimu nga nkyalina mu intern nenkola law school admission test nogiyita teriko pass mark mumukola test max zoba ofunye mbaziweza mu law schools zoba osabyemu kakati law school gyokoma okuba prestigious max of admission gyekoma okubeera ggulu zofunye mu law school admission twala mu ssomero ly'oga
law school admission test testing akichomanyi testing aptitude musajja ategeera ebintu bitegeera mangu yavaako nali nsaba mu Columbia University law school. Columbia University emu ku gye bayita Ivy League ziriyo nga 8 kakati mu America. By the way, America kati erina universities 15,000. Ne Ivy League ziri 8 zokka. Uganda tuli 5 akati ne university mu New York City mulimu 3 ezisinga okubeera famous. Columbia esinga okuddako enda bagita Fordham yali aba Jesuit basomesa law and political science. Nemuddamu nendagiwaita New York University. Kane balina obutonotono obuli omusite omu buli obwaba Obote doctorate. Wakaita Long Island University. Naye nene of course singa makerere nenge gikyo. Kakati eno pakati Fordham ne bampa ekifo mu law school. Kusoma mu law school. Naye ate nga sagala kufiirwa internship mu United Nations kati nabanga nti nja kusomanga mu evening. Naye nkole mu United Nations. Nene nfuna scholarship mu law school. Kakati nayo mu law school ate mu United Nations. Era nava mu United Nations nakyasigaza omwaka gumu okumala ku law school. Nengenda mu stock exchange mugye nabagambye navaayo nenalakoze kati maze emyaka 2 manyi tegedde dda stock exchange ekola etya nenga kati kakamenda tenkola ekintu ekirala naye adventures nenyenda mu TV company bagita NBC TV ekyaliwo ne kati of course nyonyo yamanyi nnyo zesatu ennene yaliko nga reporting okulembeze Joe Biden nga NBC TV ennene esatu NBC CBS ne NBA National Broadcast National Broadcast NBA kakati ezo nagenda mu NBC kakati nomu nalabamu obusosoze butonotono nesi buli obusosoze obubi lwawo nagenda mu legal department nensanga mulimu balawyers 25 kati balawyers 25 nga 24 bava mu ssomero limu nange mwe nali olumbaganya ba OBs obusosoze bwe ngamba obwo avudde mu ssomero ddala lw'omwekifo wali favored kuba nti wali mu ssomero lyerimu mwe baava nemberamu naye maze emyezi nga 6 awo mbiri nawamba Obote. Naye meanwhile sibanyumiriza nti yali mu law school ekibiina ekyabayizi kyebayitanga the East African Students Union ekibiina ky'abayizi ekyagattanga abavudde Tanzania, Kenya ne Uganda nga tulina ekibiina kimu association emu kusinga kakati ate nga kiri mu bibiina kugamba nti kino kibiina ky'aba-DP nakyaba kirina eddango neeri wamu abanonda okubeera president waayo okumala omwaka ogwasooka nebanondayo n'ettaamu ey'okubiri kati ekintu kiba very interesting era ekyo kyanyamba nnyo kubanga natambula USA nga ngenda kusinkana abayizi ba East Africa mu different universities ne Canada kakati omulundi ogumu nga ngenda mu university meeting y'emu Atlanta eyo mu South mu Georgia nenyimirira e Washington kukyusa ennyonyi akati nava mu nnyonyi ze nengendeddemu nenyingira munda nentwala omusajja yali yatudde dda nga alina n'empapula ze agenda asoma nentula naye netuva ku ttaka netugenda wali waisoedesikattani nemubuuza twena office musajja nabeera surprise musajja muzungu mukulu nnyo nabeera surprise okulaba nga a sort of mischievous African student amubuuza ekintu ekifaanana biki naye tefuusa yaba n'office kunzira ekyokolera mu nnyonyi nagandi nti byenkola bingi nnyo kunze okola ki kuyo ndi member of Congress konzi member of Congress nti okiikirira district ki naka nigulika nga Mufirika wamanyi oti ebikwata ku district zaffe konzi mbadde musomi wa political science wano kati emyaka 6 mulamba musajja nayasingako n'empapula ze netunyumya bunyumya kakati nze nasooka okuvaamu era akyeyongerayo bamwitanga Bill Brock owokusatu kakati nga
ateekwa okuva mu nnyonyi manya nteekwa okuvaamu yeyongereyo omusajja wete yettenese kati nali nfuluma naga come back young man kakadi kano kalabi kano ojange Washington ng'onnoonya omusajja oyo yali very beautiful kubanga omwaka ogwaddirira yafuuka seneta omulamba nno bali kimu kyokka mu USA ate ekyo kyokka omwaka ogwaddirira afuuka chairman wa Republican Party yonna eyaba Trump kakati ogwaddirira candidate we gwe yasupportinga kuba president bamutanga Ronald Reagan n'awangula n'amulonda okubeera mu cabinet jjukira nti America cabinet y'Amerika erimu ministers basatu 13 bokka 12 bugattako president 13 akati ono y'omukubo kati bwe nali nvaayo nengenda okumusiibula nga nti nzizeeyo n'abantu oddayo nti lwaki nti Obote bamugobye ati ogenda kukola mulimu ki koza tingenda kukola mulimu ngenda mupolitics ate kimbadde nsoma kiwa tugesanga koli yadda nga ffe kitukola nti tusooka kukola ssente etukolera mu politics bakulonda batakulonda balekale naye bw'obeera ng'okyali mwavu n'ogenda mu byobufuzi nti buli kyokola nga baga nti yatubbye yatubbye ekitali wano mu Uganda ekiriwo mu Uganda ekiriwo oba otya olina akadali kokka weesimbawo si ekyo kyokka bwe weesimbawo ne bakuwa emmotoka ya gavumenti gyekusasulira naki politics oweri byewa wabagagga nnyo bakola elections nituwulirayo ekintu yona ati electoral commission yakozemu fraudulent things nakamukoka bali mu bibiina n'ebibiina bibiri byokka ebikulu mu America, the Republicans and the Democrats. Kakati candidate bweyesimbawo ekibiina kye kimusasulirako ku ssente ezimu zaba yeetaaga ng'olwesimbye okuba president naye ni wansi eno okugenda mukubeera member of Congress ye Parliament goti kusasula era gyogolaba nti tejja kutuuka mu Senate ya US bonna bali mu millionaires tejja gwogamba nti anyoomebwa singa kyali kisoboka okukibolooza kiyinza okugenda mu kyalibadde kigenda mu constitution ya Uganda nedda era constitution ya Uganda kirinako ideas zanjawulo nnyo olwokutaano nagendayo emunyonyi eyo nga ba opposition boogera ku kyebayita constitutional reforms and electoral reforms nempuliriza sirowooza nti boogerako kinavayo nakamukoka ekyabwe kyebaliko kyebatandika essira ani anabeera omukulembeze tekyekizibu kyabwe kyekizibu kyabwe era wano mpandisa ekitabo kitanabafuluma kiyogera nti mother ani maama w'ennaku yaffe the mother of our miseries mu Uganda ne mu African countries nyingi maama oyo bamwita selfishness ne answer George Finley ani maama mutuza mu lulimi olwa bulijjo nti kweyagaliza wekka buli omu abeera president okumala emyaka gyonna kikiganye African countries zonna kwegatta 1963 Ghana yali emaze emyaka 6 nga yefuga Nkuruma n'agamba banne nti okwenfuga kwa Africa tekulina value okusanga buli kintu kyonna kyefuze ekyokubiri okusanga ffenna tuli wamu bamulaba nga bagamba nti ayagala atufuge olwo ne bamurejectinga naye takamanga katono Gaddafi n'agamba nti Africa tekubeera wamu tubeere ng'omuntu alina tulina passport emu otambula gy'oyagala yonna jogera mu America nno nnene okuva e New York okutuuka e California emailo ziri 35 US country ensi eri emu
naye otambula bovuza emmotoka n'ogenda twalinako ku kyejo ffe nga tukyali balenzi netuvuga ntuve California ne mu mmotoka ntujja New York tuvugire ennaku 3 babiri tetwebase omu yeebakanga mulala avuga yakwanga nazikusa muni naga zikuwa vuga nawe ndaddewo naavuga nga tuyinza ku petrol station kujja mukawa okana bwakulya kwate kuwuddayo ku ssomero nga new time yenyu kati wayimiriza mu state byonna yakubabuuza nti ogenda wa newano vano ogenda Rwanda tugenda Lutamu ogenda kimanyi nze nasooka okugenda Kenya mu 1958 nga tukoze essomero nga tugenda okukola essomero lyenayogeddeko ettorolo twagenda mu baasi 2008 twayita e Busia ne tucrossinga ensalo munange nangamba ye mujaluwo naga tuli mu Kenya nga bakajije kano konna mala kuyingira n'okubaaza tekaliwo naye independence olwatuuka selfishness nesettinganye buli mukulembeze afuna akatundu kakulembera ayagala omutwe gwe gubeere ku ssente ekifaananyi kye era wano bwe nali mu parliament ne muliraana wange yali wali eri unfortunately yafa bamuyitanga India ffe bakulembera ekikwekweto ekyogamba nti twagala ekifaananyi kya president kubeera ku ssente za Uganda eyo enteeseganya mwe mwagireetawo sente beri ya buli muntu kwekasi kubeera ya buli muntu ekifaananyi ekya president kireme kubeera ku ssente twali tukopanze bye naaba mu America tojja kusanga kifaananyi kya president ku ssente okugjako nga yafa dda kubanga yafa dda takyakola bisobyo tebakyamunenya esente zikoma okubeera common ekifaananyi kyoyo yabasinga okubeera popular president yekikoma okubeera ku busente obusinga obutono naye kyakasente akamu akaba America kekaliko ekifaananyi kya Abraham Lincoln ak'ettaano yakaliko ekya George Washington sente ttaano nezigenda bwezi kakati anyway tugenze kinene kakati nkomawo wano Amin agudde oli bagawe seneta yaŋŋamba nti omala kukola sente n'olyoka ogenda mu byobufuzi namugasiina capital naganja kukola sente era yampa entandiko kampuni yange mukeemu ennaku zino tekyakola yali wali awali Mandela Busega ffe twaguzaawo Mandela wonna twalinga ku acres 15 awo twakoleranga akati esente zeyampa zezakola kampuni naye nga niyagirinamu percentage nekati ennaku zino tukola naye nga effect nene kampuni ya financing entalo za Amini ne Obote negonde ne Obote nnyo tujja ekitenti kumpi twaweza dola ezisuka obukadde 20 mutale ezo nnyo ate batwasinze nasinzira nga Nairobi nga ndi refugee navana mu kaduukulu akabini wali basibidde Makindi ate ese mu kisumbi ate ne Kenya bateeka mu kaduukulu nabateeka mu kaduukulu okutandika ekibiina ekyalwanyisa nga Amin ne bansiba n'okunsiba nga tugenda mu lukiiko lw'Emmosi olukiiko lw'Emmosi twalimu abantu 30 kati tusigaddewo ba 10 abaali mu kiiko lw'Emmosi tusigaddewo nga 10 kati anyway nkomawo 1972 ku ntandikwawo nzize nesente eziriyo ziyampa seneta nkole kampuni eyange era bwe ntuuka wano baali basazeewo nti minisitule ya commerce ya Uganda ejja kutandika okuteeka office yayo eya business ya commerce mu New York City ambassador wamuyitanga Malimadi agambye minisita yali mutwali munyenga amita Wilson Chara nti omulenzi ono yaba akulya office eyo navyanga maze okuteeka space office mwene ebeera mu World Trade Center gye bakuba juzi negwa yakwata omulimu kakati bwe natuuka wano nengenda ministry minister n'agamba nti yes nayita PS n'agamba nti kituba tukola ono asooka akoleko mu ministry
amanya okumanya minisita nga bwekola alyoka agende New York nenga nti ekyo wenkola ekyo kasita oyingira mu minisitule omwo nga batandika okugamba naye mulimu abadde bakolamu obwedde bo bamanyi nga bwekola lwaki tebasooka ne bagenda ono aligenda olulala si ekyo kyokka n'okuba n'akamotoka ku credit onosasula mpola mpola n'okuba n'akayumba munosula ak'obwerere nga bakukwasiriza bw'ogamba nti ove ku mulimu emotoka yakugisa bw'ogamba nti ove ku mulimu ennyimba tekufuniiriyo naye byonna mbivuddemu sijja kukola mulimu kati turegisita nga kampuni yange mukeemu ne bannange babiri otwasomanga nabo mu states kati tubeera nga tukola esi kampuni eyo ninyamba nnyo akati nga bayisa akabanga katono mu 1976 nga Idi Amin ye president wano omusirikale omu najja mu ofiisi ewange ow'amagye n'agamba secretary twalinanga Flowers Bay ow'amagye Impala House amagye n'agamba nti njagala motoka eri emanju eri kakati omuwala n'agamba ajjeebwe ndi ekigala n'agamba njagala motoka ye eri ewakwera nemugandi Mercedes Benz Mercedes Benz yo njagala sitwa konze sente zirina nzirimu konze ddayo omuwala bwagiri accountant aliko endi ya flower bwe yatuuka eyo nga naye basakula mpa emmotoka nga nenvugemu bagamba kati bwekibaye bwekityo ssebo nti nga naziko wa driver gena driver bwe yajja sijjaga namusajja ono nzekka ngenda munange omulala nga bagenda batiddemu buddugavu bagenda sirikale mubabiramu nga bagenda emmotoka ejjudde amafuta esaawa zinganga 5 yavuga muli radio muli music system mpitirivu obulungi asosaanyiza aguze ekipa za bbiya ngaziizo agenda anywa bwavuga bano batudde anywa nga bwavuga n'akyala n'agenda n'akyala obudde ne buziba ziba zisawa ng'emu ekyo amafuta ne gaggwamu ebiganga ku mukwana n'agamba bano nti mugende mugagule abo ekipa za bbiya zino zanywedemu bbiya enkalu zabalezeemu amafuta yamugamba sebe emmotoka eno bw'ogyeraba eno ekipa amafuta ekipa ne boteekamu 10 tejja kwaka matono nnyo n'agamba muve wano abo n'abagoba olwo nno ennyumba yange yali ommanga wakati eklabu y'abaitale ku luguudo Township Road akati munnaye naye njaawe sabbiya ekyo nga batuuse omusajja ati atugabye mu motoka naye alabika jja kitwala tusirike tetufaayo nga tusirika kakati enkeera bamulabako omuzibu ng'omuntu avuga mwatambulira ennaku 4 naye bweyayingira ku site bba kakati webazimba ekizimbe kibatera Tomani Center bamulaba bannange ne bajja nabo nti ku musajja wali temukwata mukonze munamukwata mutya tugende ku parliament waliwo military police bamukwata nga babayita nga bamukwata nga bagenda Makindye mu barracks yali akuja barracks bamuyita Meja Mududu musajja munubbi ngabuuza nti nanyini motoka yaluwa yasobole ali mu kibuga ngeri muleete nga bampita nga ndowooza nti mponya emmotoka yange egenda kudda bwe natuuka onzega bweragira basse mu kaduuku ffe tolina erinnya ly'amagye that did it nembera mu kaduuku e Makindye awo esabiti 2 obubi nyenyenyenye ati bwenvaawo bantadde naye esabiti endala 2 naye nanga munange ali mu Crested Towers omwo yalinganga students advisor mu America for Uganda students nagenda nga nenkyalayo okwo netwogera naye akati lunch time ndeka ne kooti ku mmeezi ku ntebe yange mu Impala House mpita ku City Council ngenda ku Crested Towers tunyumye olwanda banaga olusono jja nti abaye mwite driver wange nga driver we ajja mukulu we yakolanga mu state research Idi Amin nga mama oluddisi ng'agamba nti bano ono bagenda kumukimala ku saa 8 bagamba onaga tuddeyo mu ofiisi era saddayo nenvaawo nensalinkiriza nempita ekibuli nenzibuka nekatugendayo nengende we akagudo kali abukaiseko bakaita amagoba leeni nengende we awo kulunjanya tankiye nenekweka
n'abagamba bajja kutwala naye bakutwala todda kakati munnange obukeera butuuka ekiro ng'ayita oli driver we munne muganda we yakola mu state research bajja ekiro nga batemujje nona bava ku nyanja ye tugenda kukwata muntu kati tugenda kumutta mulala kakati naga negoli bulungi ate akulakalagire okukwata meja tiyakataddeko mukono akulira state research kakati nti goli bulungi kakati mpaka enkya kusaabi banateekako mukono bakunoonya bakusanga wonna bakutwala bwoli mulamu oba oli mufu kati oyinza okubona kuddeeka nembawo nenkuma wali ewange netutegeka esaawa zaali 11 ez'ekiro nekisimbula netugenda obudde ogenda okukya nga tuli tololo kusoma lyange liri netandika yesibanyirizaako kati awo wenava engoye nzijjemu twambadde ebizina bikasaati birifuifu ngenze mu katale ebusiya mbadde nga mupakasi w'omukatale nange mpisewo ngenze mu Kenya side nga ninya taxi nangenda mu Nairobi nga nfuuse refugee ate mu Nairobi egenda nali kibiina kiyitibwa Uganda Nationalist Organization kyekimu ku byali emoshi Uganda Nationalist Organization ekyo kyekimu ku byanteekesa mu kaduuko ate Nairobi tuyinza kutandika ekibiina kiwakanya gavumenti ya Uganda ate ng'oli mu nsi kyono n'erinnya lyaffe kijja kuteeta enkolagana yaffe ne Kenya ne bannange baali nno bangi nnyo era bagamba ekikole moosi batandikiramu ofisi yange mu Nairobi munnange kakati awo adventure zokka ez'okugezaako kujjako Idi Amin nga zonna zi finance by my company MKM. Awo wembuliza olwo nga Amin abakoze ekinnya ekyamaanyi akoze ebintu bingi nnyo number 1 yatandika yali muganzi nnyo buli muntu nga mwagala naye kati abantu batandise okubula sekyo kyokka awo nze webanyumbira bagamba nti omuzigo akuta emmotoka nze ge baasiba mu kifo kyokusiba oli yabadde abbye emmotoka awulidde eyo gyetwaba naye ndi adventures mpitirivu long story tugenze motion tukoze olukiiko olwo lwalina ebigendero bibiri ekisooka kugatta ebibiina byonna ebirwanyisa Idi Amin ekyokubiri kulonda mukulembeze owaalwo omukulembeze twamulonda ekisooka twagatta ebibiina 22 nebivamu ekintu kibayitanga Uganda National Liberation Front UNLF kakati ekyo nga kiraga omukulembeze nolonda Professor Lule nga tumanyi nti wetuwangula Amin omukulembeze wa UNLF yafuka president era bwe gwali nze olwo nnoolwo bwe tuva mu lukiiko Moshi nze nange nenegatta mu ame ya Tanzania ffenna ne Pulezidenti Museveni bannaffe abalala fenna netubeera basirikale b'amagye olwo brigade bagiyitanga kikosi malum wamunekiolakanga kikosi malum kitegeeza special brigade nga mwe tuli netujja neba TPDF netujja wano Idi Amin nadduka osobola okukwata emundu ebiseera ebyo netutufunye tukalano abaki abalasatu abali mu lukiiko luli ffe tufuka parliament era nitufuka parliament nafe 30 tufuka fena twali basajja fenka temwali mulala ino laba obwaite ennaku 67 zokka olukiiko ne baluyita tutuule mu State House Entebbe chairman waalwo Professor Rugumayo muzaamulirako yandibadde mulungi nnyo okunyumya naye akyaliyo yakulira university ya Chancellor University Toro ndowooza Rugumayo ali Mountain of the Moon Mountain of the Moon University exactly kakati olukiiko lwatuula lwawisa motion of no confidence mu Professor Rule n'avaako bwa president oluvannyuma ennaku 68 zokka bamuggyemu obwesigwa kakati si ffenna nno kwasatu omu yakyaliiwo yalagenze Nairobi n'ekyo twali 29 ate omu yekyama n'ekya 28 28 16 baakuba akalulu tulaaveero 13 ntugaana
ati yagana tu walking out nga chairman agame ndo mulala chairman ni okumayo ati tugamba baganda ndo mulala tu walking out tugenda upstairs mu state house otwali okumala ku lulamba siroka kuba twatandika ku ssaawa 8 ku Tuesday netubeera mu state house ku ssaawa 10 ku Wednesday ezolekwa twasamu nga tunna akati nole avuddeko twaite tuliwo ne balonda Binayisa ate ali mu lukiiko emyezi 2 afuuka president nefuuka minutes 11 kuba president ate anyway nanze ndi mu parliament eyo bayitanga National Consultative Council saafuna kwa minister era nga sigweguya nze nalinanga kojja omusajja yaliwo ekyejo yali aloga naye mwanika wa kampani yange waliwo omugwisa yali neiba wange waggulwawo yaliko minisita wa agriculture ku mulembe Obote netwava naye both Nairobi ne Moshi ne mutwavu mwonna akati ngangamba tukisako obwami ewa Binayisa anengena mbulya kojja wange kojja naga tutusaza nawe banakusasula ki tunoone sente zimala muminisa bwobwami kikitakisa era sagendayo era nze siwampa ku bwa minisita nalina member wa parliament pozi recently ku president yangamba nti bagakwaki singa namugamba nti afuuka minisita osanga ndi kumpadde kazenekta kanze zireyongere mu kampuni zange kakati anyway Binayisa watu nafuuka president emyezi 11 navaako okuvaako kwe kwali kuwanvu ddala naye nakulimu ate ntudduka kubanga Binayisa yali akyaliwo nti aliko ekibiina kya UPM Uganda Patriotic Movement mu June 1980 netulonda President Museveni okubeera president w'ekibiina yanondebwa okubeera vice president waakyo Budandisa n'abeera secretary general waakyo Kirinda Kibenja n'abeera treasurer n'abalala nga neffe bakulu baakyo nolwekyo okulonda okutuuka kwa 1980 ogenda okuggana waga nti abaipise bakuwangudde Obote nadda n'afuuka president ne bamuwa amagezi nti tofa ku ba DP tofa ku ba Conservative Party UPM bwemutawaana kwata bakulembeze babo bateeka mu kaduukulu ng'obudde bukyala ne banoonya Museveni n'ababula batuuka wange ku ssaawa emu y'enkya olunaku lwe bagenza okukwata Museveni nange basanga n'agenze mu kakawungeezi nangenze mu Nairobi nzizeeyo bafuusa refugee omulundi ogwokumi kale ate ate olutandika olutalo lw'okujaana Obote kakati olwo ne bakulyetinisa NRM Linda kamuzekawo nawuleko nga bagamba mu rumors kirungi kati tubuuza the real political student of political science and that is you. That's who? Not that number, that is you. Abasomye political science obulungi. Simanyi bulungi nina musoma kale abamusomako batugamba nti Yoweri Tibuhaburwa Mr. Museveni wa President Museveni nti 1980 mukalulu ako ye yasemba bujiba tulimba ate mukalumba mwasemba kakati president yali yakwata kyakusatu it doesn't matter ne point ibwet nti ekulonda okusooka tewaliwo okulonda president mu 1980 lwaki kubanga enkola yakozesebwanga yayinja egamba nti mulonde abeesimbyewo mu bibiina ekibiina ekisinza ababaka obungi mu parliament kyekironda kyekiva mu president nekyo nga temulonda president mulonda member of parliament bokka. Was the constitution reading that by then? The constitution tegobererwa na nnyo jukira nti yali 1967 nate kyali agigoberera kinene kya nnyo kiryawo naye bagigobererako at least to that extent nti ekibiina ekisinza bamember of parliament tekivaamu president era okulonda bwe kwaggwa n'agodde ensi yonna yagamba nti DP yasinga Paulo Mwanga nga ya secretary general wa UPC ng'ate yali akulira military commission twakolera Moshi
yalangira naga nti EPC esinziza ba members n'olwensonga eyo Obote akomawo afuuke president. Obote n'akoma n'afuuka president. Mu kulonda okwo President Museveni yeesimbawo Mawogola ne Sam Kuteesa nga for MP bwe bali mu parliament. Balonda Sam Kuteesa bagamba nti Museveni yawaabirako ku Sam Kuteesa nti yamubbye. Naye kisoboka. Kisobokera ddala okugamba nti yawaaba, okugamba nti yamubbye ekyo sikimanyidde. Kakati ekityo nga ogwedde okulonda lwakwaggwa Obote bamulayiza kuba pulezidenti bamugambye nti aba UPM bamutawaana nnyo atuyizze tudduse. Museveni abulidde mu nsiko eruweero, nze nabulira mu Nairobi. Kakati tudduse mu Nairobi tutandise okukola entegeka okugenda okujja wano Obote. Ate entegeka owangalidde mu ntalo entegeka era munnange ali awo bamweta Lukiikaire simanyi oba mutera okumulabako. Era nawulira bamwogerako Sergeant Gite ntwalwanako naye Katonga. Teyaliyo, teyali mutalo moyo, teyaliyo, yatwalifena mu Nairobi. Ne mulwana yali akasankawo mwisawo bamwita Ruhakana Lugunda. Yasulawo mwisawo yali Prime Minister. Kakati netuva nekya Museveni nemuvaamu NRM eyo nebeera nga ekulira committees bbiri, emu ng'eyitibwa NRC, the National Resistance Council, nebeera mu Uganda, endala ng'eyitibwa NRM External Committee, nebeera mu Nairobi, yakola emirimu gy'ebweru yonna, okukola political work, okunoonya ebyo